ekibuuzo kyenjagala buli munnayuganda yeebuuze ti tukyali wano tukyawoza enkyukakyuka, twagala nkyukakyuka, obuwanguzi bwaffe, protest vote, Museveni must go. Naye Museveni ye ng'alabika teyeenyeenya. Museveni ye ng'alabika teyeenyeenya, ng'alinga atafugangako ku Uganda. Omululu gw'alina oba amaddu g'alina mu kufuga Uganda ng'alinga eyakatandika obutandisi ejjo. Kino gwe muganda wange ampuliriza oyinza okukiyisaako amaaso oba okugamba ntya, naye sooka osiriikiriremu nga tonnawoza, sooka osiriikiriremu gw'olaba amaanyi Museveni g'ataddemu oba g'atadde mu kalulu ka 2025 2026, gw'olaba ng'alinga alinawo essuubi lyonna lyonna nti agenda kusibuka n'abantu be okuva mu ntebe aleke bannansi beekulembere. Ekintu kino bw'okitunuulira ng'oggyeko propaganda ng'abamu bwe baali badde bamuyita, naye ono si propaganda just. Sooka otunuulire obutuufu bw'ensonga. Museveni alinawo akabonero konna k'alaga n'abantu be nti banaatuleka ne twekulembera, kubanga wabaddengawo enjogera nti Museveni mumuleke, Museveni mumuleke, ate anaawangala nga nkongolo era jatuuka ekiseera agende. Museveni alabika yezza bujja buli kaseera era nga agenda tukwasa generation eddako okuva mu ye nga bwe bategeka ne generations endala eziri wansi awo. Ekyo tuzze nga tukiraba era okuviira ddala mu kubuzaabuzaako Bisanja esooka n'alimba be yajja nabo nti yeetagenda nakoza myaka 2 ng'ali mu bwonyeeza. Wuuyo azze akyusizza Ebisanja, ekkomo ku Bisanja, aggyeewo ekkomo ku myaka, ne tugenda mu life presidency. Muhoozi project neeyogerwako ne beewakana kati essaawa ya kakati era beekyusirizza muli bagamba Museveni yakita Muhoozi yagamba nti yali blessing in a disguise, naye nga tekyali kipule ngalinga gatole yakyogerako naye ate kwegamba n'alaba nga kisaanidde oba kale kakigezeeko naye kye yali ategeeza mu ngeri eyo. Naye bwe tukuba katugeze tooki mu kati katugeze nga mu ssente ze batadde mu kalulu, mu campaign ze batadde mu ghetto ze bakubirako abaana emiggo nti baabamma akalulu mu ghetto, ssente mpitirivu. Obubonero bonna buzze bulaga nti bano abantu si beetegefu yadde n'olunaku n'olu, nti ebbanga lye baakatufugira emyaka 40 balabanga abaakatandika nti bw'oba ogenda Masaka oli Kibuye, abantu bano balabika mu bikolwa byabwe byonna nti bw'oba ogenda Masaka nga lugendo lwe balina ng'ogenda Masaka oli Kibuye, bw'oba osenvudde nnyo oli Busega, oli Busega. Tebanatuuka Kyengera okusinziira ku nteekateeka gye balina. Bino muganda wange mbikugamba, naye just kuba bukubi ttooki mu bizze bibaawo mu ngeri Museveni gy'ajja ategeeza nga watali opposition.
Museveni yatugamba nti by 2020 opposition tejja kubaawo, ajja kuba agimazeewo. Era bwe twogera essaawa eno nga kakasa nti opposition yagimalawo. Kati waliwo statements zaabadde nga gyakola Museveni ng'olabira ddala nti ye ajja kusaanyaawo ndowooza z'abantu ezaali badde ez'enkyukakyuka, aleete endowooza mu bantu nti bwe tuli okke, tuli comfortable, buli kimu kitambula bulungi nnyo, tetubaako yadde ne kye tunyega, tutambulira awo, temutabangula ggwanga lyaffe, Museveni ye Museveni, era Muhoozi ye Muhoozi, ne bazzukulu ne batabani be bano abalala bonna beebo, eyo ye famire erina okubeera ng'etukulembera, betufuga. Endowooza gye baagala okubeera nga babateekamu. Era gw'okugezaako okurijectinga endowooza eyo, kitegeeza nti oba omaze okubeera nga toli compatible ne system yaabwe, olina kugibwawo bugibwa. Yensonga lwaki okiraba bakugamba nti Nuupu erina kubeera eliminated. Ne ba agents ba Museveni bonna bagamba Nuupu erina kubeera eliminated simply because nti endowooza gye baagala okwereesinga mu mitwe gy'abantu Robert Kyagulanyi Ssentamu kwatambulira bw'ati. Ekintu kyateeka mu bantu ate abantu ne bakikkiriza ne batuuka n'okuma Museveni obululu buwere 3,000,000 n'afuna obululu obuli wansi wa 3,000,000. Obwo bwe butwa bwe bakyasinzeeyo ndowooza okulaba, balabira ddala nti balina okulwana wakiri okukuuka ejjembe naye nga tebagenda kukkiriza. Kakati gwe Munnayuganda mpuliriza muganda wange, okyali awo mu ddombolo ya Solo, onyumirwa ebigenda mu maaso, muganda wange. Ekituufu ekyo kiri nti bwe ntunuulira omusimbi gwe bayiye mu kalulu sooka weebuuze. Kuba ekyo nakitunuulira ne ngamba abasajja bano ddala bwe baba nga ddala akalulu kagenda kubeera kamazima na bwenkanya nga tebasuubira kukawangula, lwaki bateekamu ssente empitirivu bwe ziti? Ne bayiwa muli ssente, ne bawa abayimbi ssente, ne bawa abantu ssente, nabo ne beegabira. Kyokka ate on top of that abantu ne baba mu akalulu. Kitegeeza nti baba basuubira okuggyayo ssente zaabwe ezo. Era singa akalulu kaali kamazima na bwenkanya nga basuubira okuta obuyinza, baali tebagobera Robert Kyagulanyi Ssentamu nga balunda mulundi mu kampeyini. Naye nammwe mubirabye ebiseera ebisinga bye muwagira nga mugamba ekisaanidde kiri okke. Kati bano abantu Museveni kubanga nga tuvudde ku bubbi bw'akalulu obubadde obo bukyagenda mu maaso, kubanga gwe kyoba omanya nti no n'ababaka Nuupu be yafuna 5 balina okugenda nga babakecula. Tunaagenda okumaliriza exercise eno kubanga nsuubira okuba nti bwe tunaatuukira mu kulayira kwa Museveni wajja kubaawo vote recount eziwerera ddala, era nsuubira okuba nga ababaka ba Nuupu bangi bagenda kuggibwa mu palamenti, kubanga n'abaliyo mu palamenti bonna kubanga ababaka ba NRM bonna bakwata kyakusatu. Kati yakwata ekyokusatu gwe balangirira, ekyokusatu gwe balangirira, ekyo tukimanyi bulungi nnyo. Bonna baliyo bakimanyi nti ddala twabba bubbi. Era system baatuteekamu buteesi bati lwampaka ku mmundu, ku mudumu gwa mmundu. Kati gwe gy'obulira vote recount ng'eyabadde Masaka wano kuba ne MP Nameeri ng'omulaba ayogeza confidence, omulamuzi kennyini yeekubajje agamba tusangayo box eri tampered, tetugenda kukonsideringa kuddamu kubala kalulu. Bagenda okutuukayo nga waliyo box etaliko siiru. Ne bagamba nti bagenze okubala box ezimu nga zirimu bululu bannameere bwokka, neoga nti bazuddeyo box ng'erimu Nameere 100%. Era still omulamuzi n'agamba recount egende mu maaso, era ne badiclaringa ebyavuddemu, ne balangirira omuwanguzi waabwe mu mbeera efaanaganako bwetu. Kakati olwo munnange Rose Nalubowa nga balina kusindika eri. Kati newala wangi nnyo olaba nga amagye gakwata bukwasi bantu kubafulumya tali centers, babasindiikiriza muvaawo kaayana bikivaawo genda tukubye genda mu bintu ebifaanaganako bwe bityo. Kakati Museveni ye kennyini
atuuka okutugamba ekyewuunyisa Museveni ye kennyini atuuka okutugamba nti Bobi Wine mbu yapurintinga obululu miliyoni emu obuli fake 10 million fake ballots okusobola okubba akalulu ka 2026. Kukiraba nti bye bakola kati ng'okutulugunya abantu bazenga batugamba Nuki yewamba abantu beewamba beetulugunya be bakola ki ne babeera bakoze ekintu nga ddala mu butuufu okirabira ddala nga kino be bakikoze bajja kukyegaana bajja kiteeka ku bantu abalala. Oyo nno omuntu aba mujoozi ate abeera mumanyiizi. Oyo omuntu aba mujoozi ate abeera mumanyiizi. Kati Museveni akwagaza nti system bano baagiyingiramu nti ngera bwe yagamba 2021 nti baprintinga obululu obulala sima baprintinga nsima ku Nkuruma Road obulala baprintinga Dubai 2021 kakati guno omulundi agamba baprintinze luli yagamba miliyoni 2 ze balina kati guno omulundi agamba miliyoni 10. Kitegeeza naye alina okuwaaba nti baamubba akalulu naye ate nga tulabye obutambi nga bajja batiikinga Museveni ensi yonna n'ekiraba n'ekimanya. Ensi yonna n'ekiraba n'ekimanya nti omuntu abadde akwesembyeko akubye akalulu mu nzikiza nga mu kibululu internet teriiko n'okwata ne weerangirira n'olangirira n'ababaka bo n'omaliriza ng'ono omutuumi omutujju n'abeera ng'alira ku nsiko n'olumba amaka ge n'otuuka n'okugenda n'ojjayo mukyala we n'omukuba. Ebyo biri awo naye nga ye asirisa ali bw'ati Museveni. Weebuuza afa ku ki? Kuba agamba nti tasobola mu Uganda ye tasobola kugita kubanga yagamba Uganda ky'ekyobugagga kyalina nga takava mu kalulu. Mbu ky'ekyobugagga kyalina ekyo nze kunze kyakola makulu mangi kubanga ndabira ddala nga mbutuufu ky'ekyobugagga kyalina atya kankunnyonnyole naye nga kituweerabira nti Hillside View Apartments gye bali wali ejjanyi ku kyaki Entebbe Road bw'otuuka e Namulanda kitendeka Jansi awo ogenda okusanga amakubo agakutwala ku Hillside View Apartments mulimu buli kimu teweetaaga kwetikka kintu kyonna. Wifi weeri ate ne compound nnene mulimu n'ezitenti tewalinga abantu awala wonoopangisa nti obeera mu ka apartment ko kokka kuka woopangisiza nti osobola okukiringako ebbali awo ne banneyiba ne muwanyisiganya ku bwama ate nga ne transport wabwereere naddala ng'ova ku airport beba Hillside View Apartments. Maintenance Palace eno kampani ya solar era etunda zi solar systems zonna gwe ziwalirowoozezaako. Balina solar systems muganda wange ez'essente empitirivu n'essente entono ddala nti gwe oyinza okugamba abo balina solar nze gye njagala esobola okwakisa ekyalo bagirina muganda wange bakonekitizinze ebyalo. Kati balina ttiimu ey'abakugu esobola okuyambako okukonnekitinga n'ebyamazzi n'ebyamasannyalaze byonna babirina. Ebyamazzi bwe tugenda ku byamazzi n'ebyamasannyalaze nabyo babirina era egyo emirimu bagikola basobola okukonnekitinga era osobola okwaza ekizimbe kyo mu nsonga z'ebyamazzi n'ebyamasannyalaze ne bamaintaininga ekizimbe kyo. Naye nga sola bazirina balina solar lights, security lights bazirina, CCTV cameras okukosa ne ku water heaters, water pumps n'ebirala byonna ebikozesa sola. Backups bazirina ddala kwitobeera mu kibululu okolera ka online bajja kuwa backup beba Maintenance Palace. Kakati munnange tofa birwadde dokita gyali enamba yange esembyayo 7 kuba oyitira nkuwa enamba ya dokita ne program ogenda kuba ogiraba essaawa yonna awo ku Uganda at large era enamba ya dokita kweri. Kakati munnange mbadde nkyakunnyonnyola munnange Museveni yatugamba nga twakava mu kalulu ono yakava okusuula akalulu ke bw'ati yali yakava okusuula akalulu ke n'atugamba nti tagenda kukkiriza muntu yenna kutabangula Uganda kuba Uganda kyekyobugagga kyokka kyalina. Ekintu ekyo nkutegeezezza nti nze kyankuba wala era nakifunamu amakulu mangi kubanga bwe tutunuulira Miriam Matembe yatugamba nti Museveni yajja talina kaalina yadde n'akasiisira nga takalina. Museveni oyo kati bw'amala okujja mu buyinza n'atandika okubeera nga kwasinzidde okubeera nga yeegaggawaza
awo koko yasinzira okubeera ng'akola ki nga yeegaggawaza n'abantu be. Era y'ensonga lwaki atugamba nti oyiro we era juzi yaseka nnyo naga nti Bobby nga kampeyini yagamba abantu b'e Bunyoro bwe bamuwa obululu bagenda kujja bagabane amafuta. Kati abantu be bamugamba nti Bobby n'agamba nti bwe tumuwa obululu tugenda kugabana amafuta. Ye ng'alabanga amafuta ag'okugabana obugabanyi bo bagalabanga agaabwe kugamba nti balina gagabana. Ekintu kitali kituufu kiba kitegeeza nti yo national cake nti katugeze Bunyoro yinza okufunako percentage oba ennene naye neewala newafuna nga bw'olaba nti omusolo gukungaanyizibwa e Kampala mungi naye ate era service delivery neetuuka neewala bwe baba nga basazeewo oba kiina kuba bwe kityo. Naye kati ngeri kiri nti ssente eziva mu musolo okuva mu districts zino eziri wano Wakiso, Mukono, Kampala, Entebbe awo just awo kawo omusolo gwe bakuŋŋaanyawo muyitirivu nnyo mu kifo ky'okusaasaanyako neewala bafune bagwekomya. Kyokka n'ebyobugagga ebiva ewala kati nga bw'olaba Karamojja kubanga Museveni bw'aba ayogera ku mafuta g'e Bunyoro alina okusooka n'annyonnyola Gold Karamojja ate ye ebbanga lyonna abaddengawo baamuzuula dda naye abakaramojja bafunyeemu ki? Twabalaba wano mu kampeyini abakaramojja nga bakola ki? Nga bakompuleyininga. Bo bafunyeemu ki nga abakaramojja? Tewali. Kati n'amafuta g'e Bunyoro bannaffe temweyibaala nti bano abasajja beekumira mu buyinza bakuuma bintu by'abazzukulu baabwe. Nze nkugambye nti bano omululu gwe balina bwe tuteenyweza bayinza okutuukiriza ebirooto byabwe eby'okuteekawo obufuzi obw'ensikirano nti resources zonna ez'eggwanga baziterekera bazzukulu baabwe. Bagenda kwegaggawaza nnyo olwo ne beegaggawaza dda era ge maanyi ge bakozesa ago gwe musimbi gwe basaasaanya mu bantu ne mulowooza nti Bobby Wine Mukodo tagaba ssente takola atya. Yenjogera gye mubeeramu mwe ne mulowooza nti nno ssente zaabwe bazijja mu nsawo zaabwe. Ssente zammwe bannayuganda eziva mu resources eziri mu Uganda omusolo gwammwe gwe musasula mu bugigi ze ssente ze bakozesa okutufuga obumbula n'okutuduulira n'okutuba obukunkumoka ze ssente ze bakozesa. Kati bwe tuli essaawa eno tukimanyi bulungi nnyo nti Uganda yonna yayogera eddoboozi limu yamma Museveni akalulu baamuwa obululu obutaweera miliyoni 3 nti miliyoni 8 n'omusobyo n'abo abataafuna mukisa kulonda bonna baamala dda okukyusa obuyinza mu mitima gyabwe. Bwe twogerera essaawa eno era gwe toddaawo mulaba abatonotono nga boogera abo be babbira obubbizi ne bagenda mu palamenti olw'okuba bo bafunamu. Gwe n'olowooza nti Uganda ebeeyogedde. Abo be batono abakozesa emmundu nga bwe baatugamba nti emmundu emu erimu 120 nti akimanyi bulungi nnyo nti akwata emmundu emu akozesa omusajja Omusudaani omu oba Omukongo omu gwaleese oba M23 omu gwaleese oba Omutanzania gwaleese wana Uganda ng'amuwadde ssente gwe omulaba omusajja tategeerekeka muddugavu alinga eryanda ng'amugambye akube bukubi. Ng'era bwe walaba e Tanzania amagye ga Uganda bwe gagendayo nga gakuba bukubi ku nnyama bannansi. Kakati embeera efaanaganako bwetyo gwe ng'olowooza nti nno amagye ga Uganda gawagira. Of course abo bannaffe abakwata emiggo bo baatulagirawo era obululu gye Museveni bwe yafuna bukolaga bulaziri population yaabwe n'abatonotono ababalya mu ngalo. Obululu tebusukka miliyoni 2.5 nedda tebusukka waawo era ze yafuna zeezo. Beba abantu be abatono kubanga neeri nayo abantu bayo baabuuka. Kati mukubba akalulu okungi n'okutupeera nti batukaka okubeera nti nno be babeera batufuga nga bakozesa emmundu nga bo okuyiwa omusayi tekibaluma era nga n'ababawagira bakakasa nti nno bajja kubatta era nga be bawaayo aba position kireese embeera enzibu mu mitima gy'abantu majority kubanga majority baavu tebalina wo mbeera eri awo nti omuntu kizibu nnyo okubeeraawo nga
batagenze kunoonya okumala ennaku 2 ekyokulya yembeera gye baagala otuteekamu kubanga bakimanyi bulungi nnyo nti buli muntu yenna alina oluba okwogera ku mbeera ga ate abwana bwange ati balaba obwana buli awo alina okugenda okukola aleete ebitamala nakulya waka school fees bamubanja alina bakandidate bwe bityo kati aba akyalowooza bino kakati okulowooza ku mbeera ey'ebyobufuzi kiba kizibu nnyo okulowooza ku bukulembeze kyabulowoozaako nga kimuluma era n'agenda n'alonda eddoboozi lye n'alinda ebinaava mu kalulu balibo ne bakola ebyabwe ne bakozesa amagye okubeera nga bamusirisa kati ye bambi aba talina kyakkola aba alina kupowa bupoyi kusirika kati ye majority kyekiri e Uganda. Tulina okulwana ennyo, tulina okweza obujja, tetuleka bulesi bano bo kweza bujja kuba kati nkugambye nti bano obuyinza bo balinga abatabulabanga nako batandika butandisi. Naffe tulina okulaba nti protest vote tekomaawo, tulina okukakasa nti tulinga abatateekangawo kkomaanyi. Bobi Wine muntu ataddewo amaanyi n'alaga nti nno Kamwoti Meya alina okumalako campaign, alina okulya enfufu eyo yonna, emiggo gyonna, okuswazibwa kwonna. Okitegeera ne batuuka n'okugenda okulumba amaka ge ne bakola ebyambyone byonna bye baakola ku mukyala we, naye kennyini n'adduka nga bakulimba tebamunoonya naye babeera kumukwatako muganda wange Golja. Baalikoze eki bano abasajja? Baalikoze eki? Kale muganda wange ekinkozesezza emboozi eno kwe kukakasa nti muganda wange tutandika butandisi nti kuli kubadde kusunsula kumanya wabe tugwa true opposition tugimanye ne opposition y'ekikwangalayo tugimanyi ne tutegeera General Museveni waali essaawa eno Uganda yonna Bobi Wine agigasse abantu bonna boogera olulimi lumu lwankyukakyuka Museveni obululu afunye bwamuswaba. Kakati awo kiba kitegeeza nti obuwanguzi ffe ababulina bano bakimanyi nga bwe kiri nti ebibbe tebyala, tebalinaawo nnyo kye bagenda kukolawo, kuba amaanyi ffe abagalina tumaze okugalaga nti bwe baba nga abalonzi bali miliyoni 2 ng'emiliyoni 10 zokka ze zironze oba 12 kiba kitegeeza nti oli bw'aba afunyeeko miliyoni katugeze 8 aba amaze okubeera nti alina eddoboozi ly'abantu yali etisse. Naye kino baakikolerera nti balina okukakasa nti nno ekyo bakitumma ku mpaka kuba bw'otunulira ebigenda mu maaso nkugambye n'okutuusa kati bakyajjayo abantu abannuupu. Okulonda kwonna okwali kubadde nga twetegekera okulonda 2026 kubanga okulonda kutandikidde eri wansi, byonna bazze babikola bwe batyo. Naye kati ffe majority tebasobola kutusinga maanyi era nabo bennyini bakimanyi nti like it or not essaawa yonna knockout bagwa mu jjaabu ya knockout essaawa yonna kuba kati batambulira ku binoobule. Njagala okubabuulira ensi yonna emaze okubeera ng'ebalaba. Muhoozi bw'otunuulira amawulire ensi yonna emutunuulira emulaba oba nga kiki. Ye kennyini yatuse n'okugamba nti ensi ezoogera oluzungu mbu yeewuunya nga bamukolako amawulire babeera ku ye mbu byateeka ku mukutu gwa Twitter mbu bye babeera boogerako n'atuuka okwetonda. Yeetonda biki? Lwaki obideriitingayo? Ekyo ne kibeera awo. Kati ate okukijja Robert Kyagulanyi Ssentamu nakyo kirala, n'atuuka n'okuga nti amusonyiye. Tujja bbira bwe n'abanga mufunye akadde naye kansooke gusiibulira n'okubasagala emboozi yaffe wanvu ennyo. Mukama Katonda akuume.